Munange erudda luno lwabayiganga ne bannaffe abasoloti bakyafaafagana akatundu kano ke tutuuseemu keke ekikusike. Ekikusike w'okisomera mu mbeera eri enzibu ennyo tugenda kuba nga twennyonnyolako wano na wali. Okay, omukulu sooka osembereko wano, sooka obuuze ku beeka amannya n'omulimu gwo. Amannya nze Kabuye Fahadi, interior designer sebo. Interior designer. Weyanziza omukulu wa Ddaka osubirira iri. Ibrahim Ssekinobe. Omukulu naawe bw'otyo. Amannya bampita Sebya Zakaria era nga ntunda ngoye. Okay, Ensoloti atunda ngoye. Sebo imirira mu buufu bulungi nnyo sobola okukuwa ate ekikusike mu ddakiika mbale mubazi eddakiika tugenda kukuwa emu kitundu. Ssemateeka bw'aŋŋamba kwata tandikira bwo. Kukaaba. Kusiya kuyita. Kwetega. Kwekoona. Okunamba. Ekyangwe. Okuwandula. Okwesonza. Okwefumita. Kwerumya. Dikuula. Okwebajjagala. Empiiyi. Okuba eŋŋoma. Okuba ensaasi. Okwetega. Okutema. Okwata omupiira n'osamba. Okwerinnyako. Oyo abeera mulalu. Nyabo. Okweteeba. Okwefumita. Okwerumya. Akadde kakuliridde empiiga munnange omusajja Adduka misinde. Asiba zipu. Asiba ttaayi. Mukubi wa bikonde. Mubbi. Asesema. Ayogera nnyo. Abiibyamu. Asiika capati. Akanda capati. Kapuusi. Msunguwavu. Okyaliku